Essula y'okuneegamba nti bagoba ekabaale. Essaawa ziba ziwera ziti 10 ez'olweggulo ziwambaza ne munne ne bagoba mu kibuga Kabaale. Olwatuuka ne beevumba ka woteeri bamale okutta ennyonta baalya nti n'okulakasira balakasidde bulala olw'eggendo lye baali bavugiridde. Ziwambaza yabuuza Magambo nti wali ozeeko Kabaale? Magambo n'addamu nti najjayoko ne maama emirundi nga giigyo kuba eno maama gye yali azaalibwa naye nali nkyali muto nnyo nga n'amagezi gange mu kiseera ekyo geegera n'emyaka nga gyegyo. Ye taata yali azaalibwa ku nsalo ya Nkole ne Buganda era eyo weewali amaka g'abakadde bange. Ziwambaza kwe kuddamu nti mbadde ngamba nti oba oli awo oli mumanyirivu mu kitundu kino kati nno tugenda kukola bwe tuti. Ngenda kusooka ntikula amafuta ew'omuyindi ku ndagiriro eno yamulaga olupapula okwali kuwandiikiddwa endagiriro. Nja kumala essaawa nga 2 okutikkula ebidomola by'amafuta byonna ku loole. Okutikkula nga kuwedde nina mikwano gyange bwe twazirunda be ngenda okulabako naye sigenda kulwayo, ngenda kubalabako luwunguko. Magambo kwe kubuuza nti ate lwaki naawe ogenda okukyala? Ngamba nti wansuubiza okunnyamba naye akafuka kano tekalina bulungi empisa. Ngamba wansuubiza okunnyamba era nga twagambye nti olunatuusa amafuta nga tufunyamu kuddayo kutandika kunoonyereza ku mutemu si bwe twagambye. Ziwambaza yamugumya nti okukuyamba nja kukuyamba naye nti baalugera nti omukwano gutta bingi enkukunye emegga embwa ekigwo naye bannange bano siyinza kubakomako wano naawe newankubadde olina ebizibu ebibyo. Bannange abo bwe twakubanga embirigo n'okukola ebyobuto ebirala. Magambo yabuuza nti kiki ky'otegeeza nti ebyobuto? Ziwambaza nti ntegeeza okukuba gogolo, okukuba embirigo, okutega emitego n'okusima kadoma n'okuwakula omubisi gw'enjuki okwo nga kwogasa okubba enanansi, ebikajjo, ffene, emiyembe n'ebirala. Magambo yabuuza nti mwatwalanga n'ebyebatabawadde bannange? Ziwambaza nti abuuza mu kiseera ekyo nga tukirabamu kabiiki ng'oggyeko okulya ne tweggwera twanyumirwanga nnyo n'okusooba nga bwe twekweka okutuusa lwe twabbanga kye twagala. Oluusi twegabanyangamu ebibinja, abamu ne bagenda ne boogeza nnyini bikajjo, ffene oba ekintu ekirala kyonna ng'abaagala okugula ng'eno abalala bwe babba. Magambo yeeyongera n'abuuza naye mwali temumanyi nti be maasukuliranga ebyabwe baakosebwanga nnyo era n'okufiirizibwa? Twali tumanyi naye munnange eddalu ly'obuto naawe olimanyi ekyo nga ffe tukitwala ng'omuzannyo. Kyokka bwe nava mu ssomero kuba navaayo mangu kitange ng'afudde eby'okwemakulira ku bye batampadde n'ebirala ne mbimma amazzi era n'ebyo eby'okukuba embirigo n'okulera engalo n'embireka ne neesiba 2 okweŋŋanga ensi n'ebizibu byayo na buli kati. Bwe twakula olwo ne twabukanira ddala nga tukyawuliziganya. Magambo n'abuuza nti mwayawukana lwaki mwabaali ab'omukwano bwe mutyo? Ziwambaza nti bannange baayingirira omuze gw'amagendo nga bakukusa ebyamaguzi kubijja kuno okubitwala mu nsi ez'omuliraano ate nga bwe baleeta kuno ebyayo ne babitunda ku miwendo egy'akaweereege. Mpulira mbu baatuuka n'okunyakula motoka z'abantu kuno nga bwe bazisaza ensalo n'okuzitunda mu mawanga ag'omuliraano. Magambo yeewuunya nnyo ate nga baali bafuuse baakabi. Ziwambaza nti ddala kituufu naye waayitawo kiseera kitono abasirikale ne babagombamu obwala. Magambo n'abuuza nti kati olwo abasirikale baabakola ki? Ziwambaza yamunnyonnyola nti baabatwala mu mbuzi ekogga okumala ekiseera ng'okwo kwe bagasse n'okutuntuzibwa. Magambo nti ndowooza baabonerera. Ziwambaza n'addamu nti nga bwamwenya awanyeenya omutwe
bagamba nti eyakaliddeko omwoyo mulondo. Ekkomera lyayongera kubabangula bubanguzi mu bumenyi bw'amateeka. Bwe baatuuka eyo basangayo ababbi kungwa abayongera okubasomesa obukodyo bw'obubbi n'okuwoza nga babadde bakwatiddwa. Bagamba yayongera okubuuza nti kati olwo bwe babayimbula mu nkomyo. Ziwambaza n'annyonnyola nti olwo batuusa bajja kabaala eno ne beeyongera okukukusa n'okubba ebintu wamu n'emmotoka nga bwe babitunda mu nsi ezitulinaanye. Olw'okubanga ekifo kino kirinaanye n'ensalo kiwewula ku buzibu bw'okusomosa ebibbe era baagalayo nnyo. Magambo kwe kubuuza nti kati olwo kirimu muganyulo ki okugenda okulaba abantu abalinga abo naawe? Kozi wambaza nti tomanye munnange osanga kijja kutuyamba. Bwe naamala okutikkula njagala ngezeeko okunoonya abamu ku bwe twazirunda bano nga bwe baaliko mu nkomyi emirundi egiwera bamanyi abamenyi b'amateeka nkumu. Abamenyi b'amateeka bano tebaalema kubanyumiza ku bunyazi n'obutemu. Baalugera nti ekibi kikira engoma okulawa. Osanga n'ebyokutemulwa kwa Mukama nga Lonsa byabatuuseeko dda, nga bayinza n'okuba nga bamanyi n'abasirikale bye batamanyi. Kale bwe baba balina bye bamanyi ne bansomoolerako tuba tuyambiddwa. Magambo yamwenyaamu n'agamba kale ntegedde osanga wamma balina kye bamanyi ekiyinza kutuyamba okuzuula omutemu wa Lonsa. Baalinya loole Ziwambaza n'agigolomola ng'agizza ew'omuyindi Samuji nannyini mafuta ge yali aleese. Ziwambaza loole yagisibira ku mulyango gwa dduuka n'agamba Magambo nti gwe oyinza okubaalabaalako oba okugenda n'olaba ku sineema. Sirowooza nga basirikale bayinza okukunoonyereza n'eno eteri kumbiki. Bwogera nga ziweze essaawa nga 4 ez'ekiro ng'ojja wano ku dduuka we nnaakusanga. Ko Magambo nti lwaki tetugenda ffenna? Ziwambaza kwe kuddamu nti bwe tugenda ffembi bengenda okulaba bayinza okutya ne bakona ne batambuulira kintu kyonna. Magambo kwe kuddamu nti kale tunaalabagana ku ssaawa 4. Weebale nnyo byonna by'onkoledde n'ebyewakankolera. Ziwambaza nti gakyali mabaga ono neebaza ng'omutemu tumuyingiza ekitimba. Ziwambaza ne Magambo baabuuka mu loole. Magambo yatambula yeeyongerayo ku lugendo ate ye Ziwambaza n'ayingira edduuka we yali alese amafuta. Omuyindi yamuwaayo abapakasi bamutikkulireko amafuta era gonna ne bagatikkula ne babala ebidomola okukakasa oba biweze. Nannyini mafuta ne Kagaleeta bwe baakakasa ng'omuwendo gw'ebidomola omutuufu bombi kwe kuteeka emikono ku mpapula Ziwambaza ze yatwalirako. Ekyo olwaggwa nga Ziwambaza akuuliita. Olwo essaawa zaali ziweze nga 12 ez'olweggulo. Ziwambaza yakimanyirawo nti bw'aba waakuyamba Magambo alina okusitukiramu akole n'amaanyi. Bwe yava ew'omuyindi Samuji loole yagivuga ng'agisimba mu kibangirizi awalungi n'agibuukamu n'atambuza bigere. Teyalwa amaduuka n'agakuba enkoona. Obudde bwali bugenda bukunira nga n'amataala g'oku nguudo gatandise okwaka. Kati yali ayita mu kitundu ky'abanene mwe basula. Akiveemu atuuke mu kyabawejjere. Ziwambaza we yatunuulira amayumba ga goloofa n'agamwamba abanene mwe basula n'anyeenya omutwe n'aga nti wamma byajja bigereke. Amayumba gaali malungi manene era mayonjo nga gali mu bulimiro obw'ebimuli era nga geetooloddwa enkomera okwali n'ebijja ebisibwa nga abagalimu bwe bayima eyo waggulu mu magoloofa gaabwe oba ku mbalaza zaabwe ne balaba omunkuseere agenda kunkuna mu luguudo nga bamutunuulira ng'ekyonziira. Bwe yava mu kitundu ky'Abatyagiri n'atuuka mu ky'Abalukyolo. Obuyu bw'omu kitundu kino bwali butono bukadde bujjama obumogofu nga bwegottese. Ziwambaza yayeekerengere era teyalwa n'atuuka ku kabaala eyo ebbali n'akayingira. Kaalimu abantu bamuswaba. Emabega w'emmeeza awatundirwa ebyokunywa waali watuddeyo omusajja eyali asoma amawulire ng'eno bwafuuwa etasigala.
ate okubbali kumpi ne Ziwambaza we yali ayimiridde wali watuddewo evvubuka libinywera nga litemera eyo mu myaka nga 25 nga linywa sigala nalyo. Ziwambaza yasaba kasoda n'akanywa. Bwe yakamala kwe kukyukira omusajja atunda n'amugamba nti nina kyembuuza ssebo. Oli kwe kumuddamu nti kibuuze nga tabbuludde na maaso kuva mu mawulire. Ko Ziwambaza nti nina omusajja gwe nnoonya, simanyi oba omumanyi. Koli nti nyinza okumumanya. Ziwambaza kwe kubuuza nti omanyi omusajja gwe bayita Mayindo? Mayindo abamu gwe bakazaako erya Zaamufuula. Omusajja ekibuuzo olwamugwa mu kutu ne yeesisiwala nnyo yenna n'alabikanga n'okutyatidde n'addamu nti simumanyi era simuwuliranga nako. Ziwambaza nti okakasa tomumanyi ssebo? Omusajja kwe kuddamu nekkaze nti simumanyi era saagala nakunteeteza n'ebyesitegeera. Genda obuuze bali babali abalala. Genda fuluma vana mu bbaala yange. Genda. Ziwambaza yaddamu nti musajja wattu kiki ekikukaayuukanya bw'otyo? Sikubuuzizza lwa bubi. Omusajja kwe kubwatuka ng'eraddu nti ya musajja kumbeeredde ki? Ngugambye nti siva mu maaso gange. Genda fuluma n'ebweru va mu bbaala yange. Ziwambaza alaba biri bityo kwe kufuluma nga bw'amulangiriza mu ngeri ey'okumukina nti weebale nnyo okuba omuntu mulamu era ow'empisa ennungi bw'otyo ssebo. Bwe yatuuka ebweru kwe kusika engere nga bwe yeefumiintiriza ensonga evuddeko Katunda Mwenge eno okumukaayuukira bw'atyo n'atuuka n'okumugoba mu bbaala. Aba akyewuunya, omusajja yali amuvaako emabega n'akolola n'abuuza Ziwambaza nti wano we batunda sigala? Ziwambaza bwe yakebuka alabe abuuza yagenda okulaba nga lyevvubuka liri eribadde mu bbaala n'atta ku bigere amunnyonnyole. Okutemya n'okuzibula ng'evvubuka lye teryamwambalidde dda limugudde mu malaka limukkakanyeeko lituga. Lyalaba abolooga ne limuta ne limukwata emikono ne ligizza gye gitaliira ntungu ne limugamba nga bwe limusindiikiza nti tugende tulabe oba ddala Mayindo omumanyi. Bw'oba oli mbega ng'olina akazannyo k'obadde ozannya mwana ojja kukajjusa leero mwana gwe. Ziwambaza yakanda kwennyonnyolako nakwewozaako nga byonna byayogera evvubuka libiyita ku mutwe bigwa enkoto. Lyali ligenda limuwalaawala kitawe nga tamanyi na gye limutwala yatya nnyo yenna n'atekena nga n'okutegeera takyategeera.